Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasiba mugende mu maaso nagyegattako. Olunaku olwaleero njagala tulabe mukeeka ki Ssenga gwalina okusibirira omwana oyo omuwala, naddala ng'abadde aleese mwana munne okumwanjula mu bazadde be. Jjukira Ssenga oba oteekeddwa okusibirira omwana oyo ebintu eby'enjawulo by'alina okugenda nabyo okutandika obufumbo, wadde babadde mu bufumbo naye we bakola emikolo egyo Ssenga oteekeddwa okusibirira omwana oyo eby'enjawulo by'alina okugenda nabyo mu bufumbo gy'alaga omwami we. Kakati kwebyo by'olina omusibirira kuteekeddwa okubaako emikeeka, naye emikeeka gy'oteekeddwa okuwa omwana oyo omuwala ng'ovudde ne ku Ssenga, naye nammwe singa oleeta ekirabo ku mukolo gwa munno, mukeeka ki gw'olina okuleetera omugole oyo oba omwana omuwala oyo ku mukolo gwe? Omukeeka gw'olina okutunuulira gw'olina okuleetera omwana oyo, mulina muleetera mukeeka gwe bayita ogwa kalannami, gwe mukeeka omulungi okusibirira omwana oyo omuwala agenda mu bufumbo. Ndi ku ggwe Ssenga, omukeeka gw'olina okuwa omwana wo oyo kuba akadde akaaba mwana wo aba muwala wo, omukeeka gw'olina omuwa olina kumuwa mukeeka gwa kalannami. Emikeeka gino osobola ogimuwa emirala ng'oggyeko ogwa kyaki, naye emirala osobola ogimuwa, naye omukeeka omukulu gw'olina okusooka okutunuulira gwe mukeeka gwe tuyita ogwa kalannami. Kalannami mulungi nnyo okumuwa omwana oyo naddala ku mukolo gwe ogw'embaga, olw'ensonga nti kalannami ono mulungi nnyo, abajja kulannamya bulungi nnyo obufumbo bwabwe bubeere nga bujja kuwangaala. Era emikeeka egyo Ssenga gy'aba akuwadde otoolakokko, waba akuwadde emikeeka oba ena, otoolako emikeeka ng'ebiri n'ogiteeka mu kisenge kyammwe. Emikeeka egyo giba gya mu kisenge tegivaayo, n'olwekyo Ssenga emikeeka gy'oteekeddwa okuwa omwana oyo girina kuba gya kalannami. Nammwe mmwe abazze ku mukolo ogwo muyinza okujja n'ebirabo ne mubaamu aleeta emikeeka oba aleeta omukeeka, omukeeka gw'olina okutwala ng'ekirabo gwina kubeera gwa kalannami. Kale osobola okuleeta emikeeka gyonna kuba emikeeka mwegiri egy'enjawulo, kalannami, kayeeya, mulimu emikeeka egyo egy'enjawulo egyo, naye ng'omukeeka omukulu ye kalannami, mukulu nnyo okubeera ng'ogusibirira omwana oyo omuwala naddala agenda mu bufumbo. N'emikolo egy'enjawulo mwe abakola emikolo kugeza tugambe oba niigiina bupatepate obwe mukola, singa obeera oyagala okutwalira omuntu oyo omukeeka, beera ng'omutwalira omukeeka ogwa kalannami, gwe mukeeka ogubeera omutuufu okutonera munno oba okuwa munno ng'ekirabo, gwe mukeeka ogubeera omulungi. Kiryo kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Omukeeka gw'otalina kutunuulira era omubi ogutali mulungi kugabira munno, gwe mukeeka ogwa kyaki, ogwo mugwesonyiwe. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira naddala ggwe Ssenga. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.